ebyeru byatandika okubeera kungulu ng'omuntu bw'afa. Ne bagamba afa, ono afa, situlo. Natandika okulaba ng'oli aido w'omunda nga yeeteeseteese nnyo, nga asirise nnyo, akagambo nnyo nga kannyo ddala nga kankanankana n'okufa. So waliwo nange owookusatu abalaba. Obwala buno bwe busooka okwesikamu otwala nga tuva mutwala. Ensi etudde ku bwengula obugende wala. Nendaba emisingi gyayo nga mipya tukutukutukutuku biringa gye yakakola kati originals za muggulu. Bw'omalako eno ensuku etuli, ensi eddako ya kizikiza, ekizikiza ekiri real ekiramu nga ggwe. You are watching DTP TV, The Father's Heart. Kati Nsuma Kayiwa agenda okutandika okuvaayo ajje asabire omufu. Yagamba nti bwe yavaayo naye n'alaba nga mufu n'asooka addayo mu ofiisi. Kati awo watandikira mpulira mpita naye ng'omuntu alinga omanyi ng'olinga ali emitala weeno nga n'omulala ali mitala we sayidi eri aw'ennyanja. Kati eddoboozi eri eriva emitala w'ennyanja eri nga likuyita okuva eno oddeyo. Kaligamba gwe komawo. Ne ngamba okay, kangende mulabe. Lyangulabinga bwe kusipitiwewo nenziguka mu ofiisi. Ne ngamba gwompise gwe Pasa Kayiwa, gwompise. Neeyongerayo nga ndabye ekyo ne ngamba Mukama, ensi ate oba obuzimu bwo ezo layers oba levels z'emizimu zo zampitirirako entiisa n'ennyambala. Ne ngamba ne bwe kiba kudda ku nsi sisobola. Ensi nga nzibu nnyo. Kakati ne ndabawo ekintu ekimu kuba nabuuza Mukama, ne ku bubi buno obujjudde wonna bwe buti, lwaki abantu kwe bali ku nsi nga balamu? Nambikkulira nendaba ennyanja ejjudde esaanikidde. Olaba nga kapeti eno weesaanikidde mu studio muno, waliwo ekintu ekisaanikidde wonna ku universe, ku lukalu lw'ensi nga amazzi bwe gajjudde ennyanja. Okirabira ddala nga bw'otunulira Lake Victoria nga real water, but this is not water but it's a grace. Ekisa kino kya ddala kya buliwo, kirabika kya mazima weekiri mu bungi obw'entiisa. So nga ate buli lunaku kiba kipya, buli lunaku kiba kikeera kipya. Bula oba nkugambe ntya nga bw'olaba nti muno mulimu amazzi mu kikopo gaba gajjudde, naye nga buli nnaku balinga abayiwa ne bazaamu mapya okuva wekyabaawo. Ekyo kye kisobozesa abantu okubeera abalamu mu nsi ne baweza emyaka 4, ne baweza 8, n'120, n'7, n'3, n'12 n'ogumu. Nakyo kyamagero. Even essaawa nakyo kyamagero. Ekisa kijjudde wonna. Nga ndaba nti omuntu akukwata n'akugulamiza kungulu ku kisa n'akusalako omutwe, ye n'asigala n'asigala nga yakitambulirako, ne kimubikka n'omubikka ne batategeera nti ye yakusse. There is much grace here. Naye ng'abantu tebamanyi. Ekisa kino nti kibikka ne ku bubi bw'ababi. Ne basigalawo nga baniigiina. Naye ne batakyuka, ne bateenenya, ne batalokoka, ne bataleka bubi, ne batategeera nti ekisa kya Katonda kye kibabisseeko, ne balowooza amagezi gaabwe na kufuba kwabwe. Kati bawangaala
mukama afe agulumizibwe. Even fenna ekisa kyekitubikkako kubanga tewaliwo ali holy wano, tewaliwo, there is no angel, tetuli bamalayika. Weesanga nga naawe waliwo we weesitalidde ng'ekibi kyo kyali bikkuddwa naye ekisa ne kikukweka. Waliwo ekisa kingi nnyo. Kati ne neewunya ne ŋŋamba ekisanga kingi naye abantu tebamanyi nti weekiri. Kati awo nenzijukira ne ŋŋamba naye ennaku zino ndoza sikyabeera nnyo n'abantu bwe bati naye sometimes mbawulirayo abatonotono. Wali owuliddeyo nnyo abantu nga basaba nnyo ekisa. Katonda atuwa ekisa, banaye Mukama ampa ekisa, oba naye twetaaga ekisa. Naye ekisa ebiseera bye tulimu si bya kukisaba because kingi kisukka ne kye twetaaga. Singa bakuwa ennyanja ya Victoria osobola ogimanaginga n'ogisenamu oba n'oginywa n'ogamba yakendedde. Ekisa bwe kityo bwe kiri ekingi. Anti kingi nnyo. Tuteekeddwa ga Mukama ompe ekisa, Mukama nkwegayidde mpe ekisa kuba mu maaso ge bwe butamumanya. Kuba weekiri olaba batugenda kapiti bwebise wano wonna wonna. Ensi ebikiddwako ekisa regardless bwenkana buti. Katulina kukikoleramu. Kukikoleramu. Si kyakusaba. Yes, abasaba ekisa mulekeraawo. Mutegeere nti ekisawo ekiri leero mbagamba waliwo ekisa ekijjudde wano ku nsi ekingi obungi nga nabwo bwantiisa. Era buli akola kyakola ebibi n'ebirungi tubikolera ku kisa kungulu. Kisaanikidde wonna ku nsi. Kitwala muntu okutegeera nti weekisawo ekiri ye yennyini n'akyefikisingamu mu kutegeera kwe. Mu kutegeera kwe n'agamba waliwo ekisa ekimala kangolokoke ntandika okusinza, kangolokoke ntandika okusiiba, kangolokoke ntandika okusaba, kangolokoke ntandika okukola Katonda kyayagala, kangolokoke ntandika okugasa, kangolokoke nkole omulimu, ntandike bizinesi kubanga ekisa ekikumala okugimanaginga weekiri nga bw'osaba nga bw'olwana ne buno obufaafaaganya obuli ku nsi n'ekisa ekibuwangula weekiri ky'ova olaba okyali mulamu. Otherwise tewali yalisobodde kubeera mulamu 1 hour singa tekiriiwo. Ekyawandikibwa kikino Musumba tuwe ekyawandikibwa kiri mu Mubuulizi essula ya 7 ekyogera nti we are not angels. Tewali muntu mu nsi atuukiridde. Sulemaani omugezi Mukama ge yamuwa yawandiika bw'ati 7:2 Mubuulizi Ecclesiastic ye Mubuulizi 7:2 agamba nti mazima tewali muntu mutuukirivu ku nsi akola ebirungi n'atayonoona. Abatuukirivu kwetuli naye era tuwonoona. Abatulaba ku BGPTV bannange mwebale kwekuumirako. Awo nno we tukyali nga tusemberera okumaliriza. Njagala okuyisawo obulango bw'abakama bange. Video eno gye mulaba, production eyo gye mulaba ya Bantu Studio, Bantu Production. Tusangibwa nno wano Makindi, gy'otusangira ddala. Jangu gwe muyimbi ali eyo oyagala ku recordinga nyimba zo live, kukwata video, oyagala audio production, audio recordings, jangu wano ku Bantu twesige. Era ng'ekifaananyi ekyo mukiraba singa sibbo twandibadde nga tetuliiwo. So batutaddemu ssente gusobole okulaba ekifaananyi ekyo. Era twebaza abalala ba Blessed Gospel Promotions and Events. Bano nno bategesi ba mikolo mbaga kwanjula ate bapromotinga enjiri na buli kintu kyonna ekirimu enjiri. Era obujulizi buno tebwandize singa tebuliimu njiri. So ekyo kye twakwata. Oli eyo oli muyimbi wa gospel ejangu ano ku Bantu tutuukirire tujja kutuusaayo. Ate oyagala kutegekera mikolo twesige kwanjula mbaga nga scroll eyo bweyitawo togibuusa maaso tunoolera buli ekiriko. Tuli mu program My Journey olugendo lw'obulamu. Ku mulundi guno tutandise ne Pastor Aida Nakasujja Sereko
tuli naye mu studios wano atutuusaako olugendo lw'obulamu bwe era nga tusemberera okumaliriza kayongera okutubuulirayoko parts emu oba bbiri ku byeraba mu ggulu ate tunaakomawo ne tuwunzika olunaku lwaleero tulabe nga ate tujja mufuna olunaku oluddako era tujja batuusako obujulizi buno mpaka we tunaamalira. Pastor Ida. Amiina. Mukama affe agulumizibwe. Ya nalaba ekisanga kijjudde ku nsi so nga n'obubi bujjudde ku nsi so nga n'ekizikiza kijjudde ku nsi so nga n'abantu emizimu gibakolako effujjo lingi emyoyo gifaafaganya so nga n'obwengula bujjudde n'omusaayi nga gukulukuta ku nsi eyo nno y'ensi naye ng'ekyewuunyisa nti emisingi gy'ensi gyo mipyattuku Katonda na buli kye yakola kipyattuku kiri origino kya mu ggulu naye ebiri ku nsi nga byo bizibu nnyo kubanga neebuuza ne ŋŋamba kati ki ekirungi ku nsi ne njagala nnyo ndabe obugagga bwayo ebirungi byayo eby'omuwendo byayo ne ntunula ne ndaba awali gold omungi nkugambye nti Katonda yatereka obugagga bwe wansi wano mu ttaka bungi nnyo ne ndaba awali gold omungi naye nga yenna muvundu. Yes, kye nategeera nti wano ku nsi tewali originals. Originals ziri mu ggulu. Ne ndaba gold naye ng'alinga obubi obw'omutoilet. Ne ndaba ne ŋŋamba kirabika kati kanoonya awali diamonds ennungi ennyo nazo nga kye kimu. Ne ŋŋamba kanoonya awali feeza oba ebikomo n'ebintu eby'omuwendo bye basima eby'omu ttaka byonna nga kye kimu. Ne ŋŋamba kanoonya ebirungi by'ensi eby'omuwendo byayo nga byonna kye kimu. Ku nsi saalabako kirungi naye Katonda ayagala tubeere n'ebyobugagga eby'omuwendo by'ensi n'ebirungi byayo lwakugasa Bwakabaka naye nga mu bulamu si bye bikulu. Kati nendaba naye ng'ate abantu bavudde ku Katonda olw'ebyo abalala beemulugunyiza olw'ebyo abalala batta bannaabwe olw'ebyo naye nga babattira kasasiro omuvundu. Ekisinga omuwendo wano ku nsi ye ggwe. Gwe omwana w'omuntu gw'oli valuable than anything. Obulamu bwo omwoyo gwo gwe gw'omuwendo mu bintu byonna ebiri ku nsi naye ng'abantu tebakimanyi. So nga bwe ŋŋenda nalaba ekintu kino kye nkugambye ekisa ekingi nga kiriko ennaku ze banaatera okijjawo amangu ddala. Nalaba nga Katonda ye yakiteekawo era ng'ennaku z'okukijjawo zisembedde nnyo. Era bw'anaaba akitwala ajja kutwala ne bino. Ajja kutwala omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu okimanyi nti waali wano Rio ku nsi okuva Yesu lwe yazuukira. Kakati omwoyo omutukuvu ajja kuddayo mu ggulu. Erinnya lya Yesu liddeyo mu ggulu. Kuba Yesu ali mu ggulu weewaawo ajja ne ku nsi naye erinnya lye omusaayi omuwendo gw'okufa kwe ku musaalaba n'omusaayi gwe yayiwa gukyali wano ku nsi era gukola nnyo guli valuable wano kati mu mirembe gyaffe naye amangu ddala singa anajjawo the grace nabyo bijja kuddayo mu ggulu ensi esigale ng'eri empty. Ajja kujjawo ekisa ajjewo omwoyo omutukuvu ajjewo erinnya lya Yesu ajjewo omusaayi gwa Yesu ajjewo ekigambo the word of God. Ekigambo kya Katonda maanyi muliro power nyondo ebetenta neyasayasa neyawula amagumba n'obusomyo na buli Katonda kyatatonda. Kati owulira ebyo ebigenderamu zino Bayibuli zijja kusigalawo naye nga ziringa newspapers oba olupapulo olulala lwonna lwowandiiseeko. So kati nga bw'okwata ekigambo kya Katonda kisobola okugoba omuzimu naye gye bujja singa binaavaawo tewajja kuba agoba muzimu nate ojja gugoba gwapiyalinge gukusabula oluyi kubanga sitaani agenda kugibwako olujegere afugire mu maanyi ge gonna. Kati sitaani w'olaba afaafaganya n'akyankalanya ensi aliko olujegere afugira mu maanyi agali afu tali ku nsi yasibirwa mu geyeena. Kati bino we binaaba bigenda malayika oli eyamusiba nga bw'okisoma mu Bayibuli nti ajja kujja amusumulule olujegere afuge ku nsi 100%. Ebyo binaatera okubaawo naye ensi tennamanya. Abantu bakyasaba ekisa abalokoka tebannalokokera ddala
abanoonya Mukama nabo bamunoonya mu bukuusa, n'abeeyita abasumba nabo tebabitegedde ebituufu bye balina okukola. Kwegamba waliwo okubula kunene, distraction nene, naye n'amazima matono gali lowa. So ekiseera kye tulimu kya kutegeera nakukola. Ekyo bwe bubaka bw'ekkanisa n'abeeyita abalokole bonna. Pastor Ida, nga tumaliriza atubajje tuba tutteko muggulu, bwe tunadde enkya tugenda kuddayo tunnyonnyole. Waliyo beautiful flower, waliyo abaana eyo akatindo, kwegamba okusaba n'okusinza. Nze okusinza tonneerabira kubanga awo obubaka bwaffe Mukama bwe yatuwa. Atuwaship banquet eyo gyekulukutira eyo. Naye kati tuddayoko back in the saloon. Ovaayo otya mu saloon ojja otya ku kyaki bakukomya okomawo otya. Okay, kati nga nze bw'owulira bye nkugamba kati eyo gye nnali. Saloon sisobola kunyumizaawo byaddako okuva we nnafuluma ne mmalawo essekendi ze nina okumala ne nvaawo. Era even by'owulidde paati ezimu ze nkunyumiza mu saloon. Okuva wali we natandikira ogamba kansule waasiwaasi we nakoma ennyo, ne okuvaamu awo we naviiramu ebisigadde baabinyumiza we nakomawo. Kubanga bo bagamba nti bwe namala nze okuvaamu wabaawo ng'omuntu mukuwungaawo wonna. Baali baawunze omuntu afiiridde mu saaluuni, ye nannyini saaluuni, kagamba aba neighbors n'abakola mu saaluuni. In fact abalala abakozi bwe badduka nti afudde tebadda. Bati abantu batya nnyo omufu. Abantu abalala badduka tebadda, abalala baasigalawo. So ne bayiiya nti tuleete emmotoka. Temusooka kubika nnyo ku kyankalanya kyalo. Era we wabaawo situation, wabaawo omugezi ajja n'ayamba abaliwo. Kakati ndoza ne babawo amagezi baleete emmotoka, ne basitula ne bassa mu mmotoka bavuga batwale e Namirembe Hospital. Ekyewuunyisa saagambye sitole ya maama wange. Okimanyi nti kwolwo lwe nafa maama wange yali azze Kasubi ew'omukyalo omu oba muganda we nga gyali. Yajja Namirembe wa Pastor Kayiwa kubanga bano abawala nali mbatumayo mutwalire oba mbatwalire ebyokulya oba omugaati biki. Kati awo nga namumanyi of course 2006. Kati nga bamanyiyo era bwe yajjanga ng'ayitawo ku salooni nakkirira eyo wa muganda we. Kati baali bamanyi nti yazze. Era bwe badduka we bati abamu ku bakozi bagenda ne babagamba eri nti oli nnaafudde. Naye omu ku badduka oluvannyuma ennyo ndowooza nga bamaze n'okutwala omulambo e Mengo we baddiramu amagezi. Kakati bali bagenda okudduka bajje ku salooni nga omulambo baguggyewo nti emmotoka egututte. Kati bagenda okujja nga bagoberera Mengo Hospital. Batuukayo awo saategeera oba baatuuka oba baategeera batya wakati awo. Naye nze ngenda okudda nga bali wa Pastor Kayiwa ng'omulambo bagutadde mu ofisi ya Pastor Kayiwa. Naye awo bannyumiza nti baba balinnya akasozi. Tomanyi waliwo akasozi okuvaawo ennabulagala wonna kasozi paka wa Pastor Kayiwa. Emmotoka yazikirira waggulu kasozi ng'ate bw'okola bw'oti we wa Pastor Kayiwa. Kati nga bwe balina okusindika emmotoka bwe weekola bw'eti baba balina gusuula awo. Kati ne bagula manyi I wasn't there. Banyumiza. Kakati bwe batuuka wa Pastor Kayiwa bagenda ku reception babagamba nti bajja baleba. Kati reception owa reception adduke wa pastor amugamba baliisa omufu nga jjukira nze nsabirawo naye nga omuntu bw'afa akyuka. Kakati nga tebantegeera waliwo ndooza layini ya counseling ng'abantu bangi
waliwo okukyankalana ensasagge omulambo biki nabali bamaama we batuukira ne bazze nabo kakati nze already ndi eri biri byenkugamba nze byendiko kati bino nkunyumiza bye banyumiza so kakati nno nze awo nali nasuseewo nenyingira eggulu kubanga bw'omalako eno ensuku tuli ensi eddako yakizikiza ekizikiza ekiri real ekiramu nga ggwe ekitegeera naye nga nsi namba universe another universe eddako kweno kwe tubeera yakizikiza bw'ogimalako era nagiyitangamu bwenti nga bwengikwatako nga bw'oyita mu gusenge naye ng'etegeera namu naye teyanfaako yali ndoza nali neetooloddwa amaanyi gano agaali gantwala nagiyitamu nengimalako nentuuka mu nsi endala ne ensi eyo eteekeddwa nnyo nga wagenda okubeera embaga ennungi ensi bwe ngamba nnungi nnyo newemala wano omwaka nga nkugamba akasembayo nnyo sisobola gituusa kyeri tewali asobola kitegeera bulungi bweri nnungi nnyo ekyanandikwa kyo kiriwa tubuulireko ku nsonga kiri mu kubikkulirwa 21 kubikkulirwa 21 olunyi lwakubiri naga nti nendaba ekibuga ekitukuvu ne Yerusalemu ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba. Kati awo boogera ekibuga naye nze nalaba nga a universe nsi eyokusatu bw'ova kweno ey'ekizikiza eyo yeteekeddwa yakusatu kati tewali kintu kyonna ekiramu wadde malayika naye waateekebwateekebwa n'ebintu ebya white gold silver n'ebijiiko n'obubakuli n'ebitambala ebibise ku mmeeza na buli kimu. Pastor, olw'okuba tumaliza katuddeyo wano ku kyaki awo tuveyo tuddeyo paati yaffe olunaku lw'enkya tugenda kubeera nga tugenda ate ddiipa mwebyo ebiri mu ggulu kati bakutadde wano kansolingi musumba bamuyise ensasage egudde awo ku kyaki mulambo emotoka yasoose neegaana ate ne bagisindika bakawale Musumba Kayiwa awo ayogera Musumba Kayiwa kati Musumba Kayiwa agenda okutandika okuvaayo ajje asabire omufu yagamba nti bwe yavaayo naye n'alaba nga mufu n'asooka addayo mu ofiisi n'awuliriza eddoboozi ndowooza waliwo wosika eriyo z'eggulu ng'owulira waliwo kwegamba nga kikuwa amaanyi okusaba n'akomawo n'atandika okusaba kati nze gwe yali asabira already awo nali mmaze okuyingira nali mmaze okuyingira kubanga okumanya nali mmaze okuyingira nali mmaze okusinkana omusajja gwe bayita omwoyo omutukuvu gyali waddala Rio nga bw'olabika nga naŋŋamba nti Aida newankubadde ovuddeyo eri ku nsi gy'ovudde omulimu ogwakugambibwa okukola nga togukoze nemugamba ndeka newankubadde saakola kasita ntuuze kwegamba nga nninga amugamba nti gw'omanyi struggle gye mpisa okutuuka wano kye nali ntegeeza omusajja oli kye namulabako taddamu takayana tajuwinga nothing mukakamu taddamu kasa akugamba era yanviira bulungi n'atambula kati neŋŋamba abadde alooza nze nsobola okuddayo ku kiri kyendabye eri nebyempiseemu eno pastor akuyita okomewo eri ogamba nze sidda tannatandika kati awo watandikira mpulira mpita naye ng'omuntu alinga
omanyi ng'olinga ali emitala weeno nga n'omulala ali mitala wa sayidi eri aw'ennyanja kati eddoboozi eri eriva emitala w'ennyanja eri nga likuyita okuva eno oddeyo kali ngamba gwe komawo gwe komawo neŋŋamba kati wulira n'oyo ani oyo ampita gwe komawo nempuliriza komawo neŋŋamba okay kaŋŋende mulabe amangu ddala eddoboozi eryo lyali limpita but lyali teriina power oba authority to force me to come back lyali liina amaanyi oba authority okubotola obwengula buno bwonna n'ensi zino zonna ne lintuukako ne ndiwulira but nga teriina buyinza kungurabingayo kunsika nkomewo by force nina kukkiriza kyova olaba omufu tosobola musabira by force akomewo ayina kwesalirawo kitegeeza si osobola okujja n'onsabira nga nfudde neŋŋaana I have my rights to stay kasambeera nga maze okutuuka oba nsalawo neŋŋamba kankomewo naye bwe mmala ne kantanda neŋŋamba okay awo mba sikyalina rights zange kusigalayo kati eddoboozi lino liba linfunyeeko obuyinza kubanga nange nzikiriza lyangulabinga bwe ng'okumyansa okalabye ne linkomyawo ne nesanga nga kabanga kamyanso naye ng'ate it's a process oyina okuyita mu nsi zonna n'oziraba ng'oziyitamu naye nga nzijira mu bbanga nga oba amazzi g'oyiya agawulukukamu nga mpuliranga n'ebyenda ebimpiseemu ebijjira mu bbanga kusupidwewo nenziguka mu ofiisi nga ndaba ekirambo kiri wali ki aida nga kikyafu ekigoye tebamulaba abalaba tanayingira nti amalo kye ngamba gwompise gwe pasa kayiwa gwompise kati ye yali so spiritual yali mu mwoyo nnyo kubanga nalaba nga ndooza alina kyawulidde naye ng'abalala tebawulidde n'abagamba mwoyimuse ng'abagamba kiri kyokka nze ndi wano bayimuse kiri kakati bwe nalaba nga atawaana nenzija nenkikwata wano wenafulumira nenkiteekamu amagulu nga kiri blocked sikyasobola kujyamu nenyingirako awo katono wano kati omuntu omubiri ne gumuvinga ne balaba nti mwendi kati nkomyewo ng'omulwadde omuyi naye ng'olaba nti alimu obulamu n'abagamba mumumpe naakola bwati kati bwe yakola bwati kiri nze yali akomyewo nga ndi wano nga ndi ku katikitiki nzireyo ku supiidi nga gyenzize gye nina okuddirayo nempulira nga mpeereddwa obuyinza okusigala mu kibiri kino naye oda ye teyaliiko busibe nti bunsibiramu yali agambye bugambi komawo nkomyewo then what nsobola okwewa tayimu nenzirirayo wenjagalidde kitegeeza singa yagamba komawo emyaka 4 komawo emyaka 8 gye naalimaze but I have my rights to go back anyway wenna wenjagalidde kati ekyo kye nasigaza neŋŋamba sobola okuddayo kati naye kati aŋŋambye embeeremu sobola okumalawo ennaku kati nga nkyebuuza malewo ennaku 2 malewo ennaku 4 malewo essaawa 6 neŋŋamba nedda nduza kammalewo ennaku nga 4 bakakase nti mbadde ŋŋenze ate nkomyewo ate nzireyo bwentyo bwe nakomawo. Amina. Wow. Abooluganda obujulizi buno buli so touching era mbuweereza maama wange Mami Judith Babirye manyi oli obujulizi buno obulaba era
Pasitaido mwagala nnyo. Obumu ku bubaka bwe wampadde nti obujulizi bwe bukuyambye okunywera mu lugendo luno olw'obulokozi. Newankubadde ebikusomooza bibadde bingi naye osigadde nga oyimiridde ku lwa Mukama. Abatulaba mwebalire ddala era temuvaako, tugenda kukomawo n'olunaku olw'enkya nga atubuulira malayika Omwoyo Omutukuvu amugambye addayo kuba omulimu gwe tonnagukola ki gumaliriza. Awo tujja okutandikira olunaku olw'enkya ng'atubuulira omulimu ogwo bayagumaliriza era gwali gutya. Amusumba mulungi kawonzike era obujulizi buno abubike mu musaayi gwa Yesu. Tuli ku program My Journey, olugendo lw'obulamu n'omuweereza wa Mukama Pastor Aida Nakasujja wano ku Blessed Gospel Promotions TV. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Tekulina buyini kw'omukisa gwa Mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu. Oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo, jangu tukuyambe. Tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo, tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya Yesu gudde mu maaso g'Omukama ganoonya kubeera w'oli, ebuziba w'omwoyo wo weewali ekisa. Kusaba ondage bye simanyanga, kusaba ondage ebyamma bye watereka, awo natuuka mu maaso g'Omukama empangula ebuziba. Yesu ebuziba w'ennyanja, ntwala ebuziba. Yesu ebuziba w'ennyanja, Yesu ebuziba. Ntwala ebuziba w'omwoyo wo. Omukwasi w'ebyennyanja bw'aba anakwata ebyennyanja, asula akatimba ke eby'ebuziba. Leero nsaba essala ng'eva eri buziba, nakwata ku munagiro abagawangula bagenda buziba, abo abakwesiga bagenda buziba. Awo natuuka mu maaso g'Omukama empangula ebuziba. Yesu ebuziba w'ennyanja, ntwala
tulaba ebitalabika ebyewuunyiseeyo mu biwonvu emigga gano gayanja enjazi n'ebyewalula bye tulaba ebya buli kika ky'omunseeyo gwate abantu n'ebika n'ennimi we wabitegeka ate gwe n'obawulira bonna buli omu n'olulimi lwe mu nsi ye neewuunya ekitiibwa kyo n'amaanyi bisukkuluma ebiragiro by'oku mwezi n'enjuba byegoberera luli walagira omuyaga ku mazzi nagwo ne gukuwulira kwe kuteeka ate ab'omusolo bwe bagukwata n'abayigirizwa